ndaba byayogera alabika nga yagudde ddala yasoose n'agamba mwenna balina ekifaananyi kyange sikyagala bannanga abasoma yagambye n'okugamba nti gundi yagigaddewo fango yakagiggala emirundi ebiri atulaba nsanyusa okulaba ku mukutu. Thank you so much for watching. Gyosinzira okuba nga otulaba. Big up on yourself. Amanya bampita Simple alongside the one and only Lian. Nyogera ku mannya gage ekika Simple mpozi beddira ki bampita Kiberu Rashid, mutabani wa Nsubuga Moses, muzukulu wa Nsubuga Musa, muzukulu wa Zaidi Muwanga, muzukulu wa Kagodo. Kati gwe osobola okuyoga obulungi kuba bajjajja abo bonna obamanyi. Ate yes kituufu naye nze sirina gwe mmanyi. Bino bye Binyarwanda. Tukategedde bassebo ne bannyabo tambuza video. Oli ne Lian, Mama Yan. Kolaki wamma batuteekamu ensimbi beba Zaidi. Ono ndaba atandise gwe wenna yagala security lights bannange tuziina mu bungi abagala dummy cameras gwe ng'ogitadde waweera omubbi ayinza okugamba kamera endaba n'atema zonna tuziina wano ate ku bbeeyi ensa nayogeddeko ne CEO ne mugamba oba tukweyo cameras bampeeyo nange banziba naye nti osooka kuzza butebe bwa kampani naye nange kye batannangire tekiriyo kale bayinange nalekerawo okwewola n'okubira abantu nga nnina ekizibu nga tonabalekerao okwewola sooka ozza obutebe obwo anti kati ate siina bakasitoma we batuula anti ogambye oyagala kulekerao okwewola kati za bye weewola then bali byenkomako ntandike buto wamma tuyigiddewo subscribe gwe wenna ali eyo gambako mukwano gwo ne mukwano gwo gwe wenna naawe atatwagala osobola okugambako kyaliwo waliwo ebyasamira awo ku 2-in-1 ye ayinza okuba ayina akafiiringi akatubeererawo tuli ku 2-in-1 twogera wano ne wali ebituusewo mu ggwanga ebiguddewo amawulire agaguddewo that week music industry naye era tujja kuleetawo ne maaso eyo ku biboozibozi ebimu manyi mube kituufu wabeerawo abantu abayina ennaku oli nasanga omusajja ng'ali waati nasooka mugambo oyina bwaguuga kuba abasajja bannange sijja kuleeta mboozi ewanene naye guliwa oli bunene yasamira muri wandabadde ku maani ndabira nakumpale ne ku ngalo zino osobola omanya obugazi bw'omusajja ku mama ate nga muli basi nze no naffe baatugamba osobola omanya obugazi bw'omukazi ku mimwa naye baba olina ebimwa abasoka balaye ku kimwakyo kati waliwo akasobola ng'omanya bwaguuga kale ogwagundi ono yakuba lugogo agamwogera linye yakuba lugogo muŋambe pata simanyi biki mulinwagi ono omwana omuto oyagala njogere etania omumwa gwe munene kituufu naye bwaguugayo ennene wikizoke naye ngaabananene nnyo kale eya Sandra nze sibikiririza eya Sandra emimwa gye wagiraba ne bwaguugaye n'agireeta eri etya basebo ne bannyabo sitolo yaffe etandikiddeawo wennyininyini wiiki gye tukubye amabega wiiki eno omuyimbi amanyikibbwa nga Sandra Nax yavayo nna n'akaaba first and foremost Sandra Nax ku manyoko omulundi gumu ku manyoko emirundi ebiri ku manyoko emirundi ate lwaki abaana ab'obuwala mususizza omuze simwaba bitusaba nze nkukakasa 10 ku kinnaakyo oyo omwana ate kuba nga yatadde obutambi oba good life edi eyagambye nze wenalaba Sandra ng'ayingidde music industry nemmanya essaawa yonna obutambi bujja kitegeeza yali abutambuza nnyo kati bassebo ne bannyabo obutambi bw'omwana oyo bwafulumye trend y'abaana bawala okuta obutambi ne babeera famous yatandikira ku Desire Luzinda oba Desire si yabuta ekyo kyali shufu it was understandable oba Desire n'obwa singi wali mu class ki obwa Desire we yabuteera oba Desire nali maze osoma nali mu form 4 nali maze osoma
nze nina ekitono mwana atusikiriza okugenda mu nsiko because wadize babutera nali nkola ku Record TV olimba yo twaluzanyanga olw'ekitono yakuba hit bannange ne Sandra Nuts yayigiriza abawala obuyonjo okumanya nga Sandra Nuts soka twogere ebiyonjo yabadde mukyafu yabadde muyonjo sinabulabako manager amma babutuwa manager yabuleeterawo nga bwakafuluma kambalaga ku butambi bwa Sandra Nuts namwe mwerole kate munagamba gwe bajja kukwata gundi yaffe nze ngenda bubalabira mba nnyonnyole kyembadde ntegeeza naye nannyini bo kojja gundi naye yavuddeyo n'aboogerako omwana ali kojja Abani ono Abani kojja omwana Sandra Nuts banaye akatambi akasooka olaba n'obugundi gye buli omwana alya bulungi obirabye tebwakona ate buliko ennyama naye aliko ebbeere ly'essibbi ate ekirala bagambye obupale bwe yabaddemu bwa layisi mbone buno obutiiti bwe bagula ku kkubo kati muno yamukwata ng'alina gwaweereza waliwo yali amukwata yali ku stand yateekawo wamulaba kati waliwo ebiri ebigaba ne mutulageeko ama tugenda bukuteerawaawo kati kano kekasinze okumalamu ako n'agikuba okirabye ekyo enki gyakuba kino bakita batya kyekyo ekigundi ekinyama ky'okungula abakazi kye bagula it is really absurd kubirya yavuddeyo n'akavidiyo temunakalaba era ofunye obulala aweereza olugambo talwawo Sandra Nuts nze singa nze yali taata wa Sandra nandisoose nenkakwata nenkakuba kiro nandisoose nembuuza omwana wange yasoose ne bataata baffe bagerera mu kisenge ne balaba first and foremost omuwala watuukira ku level ekwata essimu n'arecording obwerere bwe then oba oli mu ssiru twogere amazima simple nga tolimba tosabangako muwala katambi newe liba bbeere tubakubireko bonna bakubira ba ex bakibeeru mwenna gye muli bannange wooba oyinayo akatambi konna oba nga oyinayo newe kaba tuyambe okawessenga asidi tuyambe okawessenga asidi Sandra Nuts omanyi lwaki ngamba okutanuuliza Sandra Nuts it was planned nkuwa ensonga zange ngenda kuwa ensonga bbiri esooka Sandra Nuts okutanuulize ziteekwa okuba nga zaabaddemu mukama we n'amugamba omanyi tugudde ebyaddala naye twetaaga okudda nze nkoze buli kamu nvumye n'abasoga kiganye gwe kola ki tanuulize because Sandra Nuts wetwalabye nudes abasinga ekya webagambye Sandra Nuts atadde nudes nkimanyi wasose kwebuuza yaani mpaka webagambye eyayimba na alien skin kapati so mu nsonga eno nze nkuwanga nze analysis yange I strongly believe alien skin kati Sandra Nuts asobola okunyimisa naawe ebyo ebiningirinigira ebiringanga gende eri bannaga abasajja musiimeeko gweze nina omukazi tulageeko kandabeko mukazi wa talina nudes naye yesobola okulaga ebifaananyi anti osobola okwekwatayo sikusobola kukwata mukazi wange nudes ezo I have a very beautiful woman very era byogeredde wana mpasi gy'ovudde n'olwayo ne tutandika leeti basabo ne banyabo Sandra Nuts nudes ze zabaddemu meeting kati wano walwaga kusala zabadde mukaaga ez'ekiro babadde ku pakalast bateesezza nga weyita omu abawulira nti obute just mbadde si bituufu naye nga liyana amazima goe abayimbi bagowinga an extra mile okusobola okulaba nga baddamu ne batrending naye ate bino bye bavaayo ne beekaabya gwe kimanyi nti ne gundi yakaaba amaziga Gloria Boogie ng'eyiye efulumye
okimanyi nti yakaba amaziga kale waliwo abaana abamu abatabita nga just banyize boyfriend n'abita gye bali banyi waliwo abawala abasobola omwala asobola okukwesa soka tumenyeyo ku bawala nga bana nga 10 ababuta zisirabanyi bya butambi shiragashumba yakata no nani ono yekoza manager ono omukazi yani noyo yata waliwo ono eyali omunene nnyo yaliko mukazi wa Waiki Benda yali akola na ku TV Mathake yata ngalinga bebe ne bamuvuma Gloria Bugi naye naata ono ye yata pono Anita Fabiola naye yata ono ye yata pono muganda wa gundi wa DJ Roger neba omwana oyo bane toyina ekimala kyane ekyo naye bannange Agenskin yavuddeyo nayogera ku nsonga eno n'agamba mwenna aboogera nti oli afulumizza obutambi nswale oli afulumizza bintu byateeza enswalawo mwanti g'omulya kati we yabifulumiza agamba mbu oli alya naye bayithawe Agenskin yemutekola naye okimanyi nti zaatandika obutakola oluvannyuma lweyamanyira abasoga naye bayithawe ebyo ebintu by'okumanyira gwekimanyi we yavaayo n'amanyira kyalo omusoga omu yakola vidiyo n'agamba gwe Agenskin ogenda tulaba kimafiya nze Agenskin eyaddala bassebo ne bannyabo alabika gyagenda omumalira mukama yasinga omumalira yepengepenga atugamba kimu omwana oyo mumunoonyeeko omwana oyo mumukwate empola ate ekirala abayimbi bano bamanyi okugenda mu depression abasinga ne tubimma amazzi ne mulowooza nti omuyimbi abeera eyo nga mu butuufu bali bamukubira enduulu nga waayitawo bamugamba genda ekintu ekyo teri singa luma muyimbi nga kubanga yali ayingiza million 2 week natuka ekiseera nasobola nayingiza emitwalo 10 ate obuzibu obwali omwana ono yafunira fame n'akola ku ssente ateekwa okuba nga teyayinvestinga yali akyanyumirwa buvubuka yavuddeyo n'agamba abawagizi ba fangoni abagobi olundi gwakubiri nga awo nakomye otutegeera n'agamba era kasita nsanga ekifaananyi kyange nga mukikozesa mujja kundaba kimafiya nze Agenskin kyemmanyiko kyeyagala okukola yayagala okutambulira mu kozi za kamiliyoni neerabira nti omukisa gw'enkoko teguyisa mbuzi mmalagala kamiliyoni yemu ku bayimbi ye muyimbi bannayuganda gwe bawadde chances akoze nasty things nga bannayuganda bamusonyiwa kati bano abayimbi abamu balowooza basobola okukozesa omukisa gwani gwa kamiri n'oluyimba lwaffe terwakola ate kamiliyoni wabanga yabikola ateeka okuba nga bwali buvubuka naye ate agenze akola n'atandika okukola ki okukyuka naye ye we yabikolera tewaali social media nti asobola ogana n'akuba omuntu wali eri nga tewali alabye ne bamubuza ku TV n'abyegaana nga tewali proof naye Agenskin yakola ebintu nga TikTok kweri. That is where the problem is. Statement gye yakola Misaki yavayo n'agamba nti mu ntalo zonna z'otalina kwetantala z'olina okwewala mu nsi muno olutalo lw'ebyenzikiriza n'olutalo lw'amawanga ezo zeesonyiwe because enzikiriza oli aba n'enzikiriza ku mutima omuntu waasobola okukeera ku makya n'atunda ettaka lye n'ateeka ssente mu kyaki gy'atagenda ssula oyo oba omutabuti nono tukitoka gweba abasiramu gwe bagamba yetonde omuntu asobola okugamba nti balumbye olubiri lwa kabaka n'agenda ne yessaawo ne bakubamu ye mufo kya kabaka oyo omuta ku kabaka waatabuka statement alien kyobala zisiba ngamba abayimbi pride terina kyekujjako Agenskin statement yali alina kudda buzzi n'agamba bannendi ki naye kati yatya omanyi lwaki yatya yamanya abakudda bafutusoja twali tumulinze lugambe gonafuye jukira yali namukali akabuli nti mafia boss era n'abasoga bamukolako nnyo olulumba yes ojjuke we bamukubira ewaabwe kituufu kati naye yali avayo n'ayogera n'agamba ndaba bankuba baddemu bankuba olulala naye eyo statement gye yakola
it was chendooza yali starting ayagala kuba bamwogereko naye hate stunt nekola ki nefuuka sikaati kuba essaawa zino alien skin kikirize kigaana after Kampala oba after Buganda district eddako enchamufu ye Busoga woba obala cultures oba kingdoms mu Uganda Buganda ogivaako oba kabaka odda ku bwakyabazinga kati abantu abo otandika obbayisaamu amaaso ate twogera ku basajja banna Abasoga balina ssente liyani ante banyoma mirimu nga fama ensonga lwaki nze president wawe mwagala abassaamu ekitiibwa kyovola abamulonda nnyo ne batalonda tudde kwani ngoyange okunjanjabira ku president wange nsebo nyongero tumira ku mwena abawagizi ba Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu jangu tutumire abawagizi ba Bobi Wine buli omu atumire bayagala nze ntumiddeko abawagizi ba Bobi Wine omuyimbi wange nambemu gwe si president wo tanalayira kisante kinnaggwako naye nkimanyi wamulondera kuba munaye otya akalimu eri gyokolera bayinza okugoba naye era mu bufunze by the way banage oteka lya Mrs. Ngalijjawo leka ngamba kampumbe etteka lya computer misuse twalijjawo mwali mwagamba kukunywa akawedde nagambye onywa amazzi bali bagamba omuntu yenna addamu okweyambula bagenda mukwata kimafiya ddaba Sandra Nats ennaku zinaayayekaya watambula wadde nowakyusa obugoye nsiba ngamba abantu namulabye ne ŋŋamba labugire kyobola nsiba ngamba abantu gavumenti gye tulina is a mediocre government kati bamenyera obuyumba mukakkaneemu katini bigenda kuggwa Balamu yayogedde ku Sandra Nats naye agenda munoonyako bunoonyi twakoma obeera ne minisita agenda munoonyako amujemu basebo ne bannyabo we are sponsored by Zaid Lighting Store tukugamba tulina amataala gonna buli kiisi ttala lyoyagala kuba ku simu eziri awo wansi ate osobola okuba nga otambula naffe mu mbeera y'emu sigadde Simple MC ne Lian apo tasobodde twegattako bamulonze ekkubo bagenze mujjamu tukwatagane onsori yaffe eddako